الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجتي الله سبحانه وتعالى انتكرا ربيرا yekate ndibona amatenda amalungi era amajjufu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera s'okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbajjukiza nga nange ndi wamu nammwe nti Allah subhanahu wa ta'ala tukakasaako okubeera nga tumutya, era ekyo mubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyatukubiriza nakyo. Waliwo akabuuzo katono wano, simanyi lwaki ekibiina kyammwe kituula bwe kityo. Okenze olwaleero mbabuuze, lwaki ekibiina kyammwe kituula bwe kityo? Lwakuba kigazi oba lwakuba mumalagga? Obeerako awo mu ddalusu n'omalirawoko obudde n'otabeera mu jjaamu omwo. Bwe kibanga ekyo kyekigendererwa kyammwe era y'ensonga yammwe, saba Allah agibawe nsobole okubeerako wano, jjaamu akendeere, musaale mugende. Naye bwe kibanga si kigendererwa kyammwe, nga kigendererwa kyammwe kuba kusoma, omusomi atuula mu ntuula ey'okukola ki? Ey'okusoma. Tekiba kirungi muntu kutuula nga buweeyagalidde, nakutuula gy'oyagadde n'okireiminga, takiyita kireiminga, neweerimba muli nti otudde mu kiraasi okola ki? Osoma. Era bwe twabeeranga eyo nga mu bibiina nga ne ba backbenchers tebatera kubeera bansonga, oba nammwe gye mwasomera bwe byabanga omwana gw'olabanga nga yettanira nnyo okubeera eri era nga bwewe temwagala mazima. Ala kulli haalin, ogwaffe gwakugezaako kwetikkula buvunaanyizibwa buno, naye tetuli abo abafuga ennyo kubanga muli bakulu era tetuyinza bateekako maanyi nti mutuulanga bulungi. Tuli mu wasailu as-saada, amakubo agatuuse omuntu ku kubeera obulungi mu nsi n'okubeera obulungi ku nkomerero. Ensonga ng'omuntu bw'aba azeekutteko zimuleetera okubeera nga empangaala ye mu nsi ebeera nnungi. Obulungi tebutegeeza kubeera nga tafuna buzibu, nedda. Abeera wakati mu buzibu naye ng'ali bulungi. Era obulungi
obwenyumirizibwamu bwebonga ojja kubeera bulungi ku nsi kuno naye nga ne mu kabuliyo ojja kubeera bulungi. Empangaala eyo gy'owangaala ku nsi ng'ekukakasaako okubeera nti mu kabuliyo ojja kubeera buki, ojja kuba bulungi. Empangaala eyitibwa ennungi yeeyo ng'ekukakasaako nga n'oluvannyuma lw'okuva mu kabuliyo olunaku lw'enkomerero ng'era ojja kuba buki, ojja kuba bulungi. Amma empangaala etali eyo etakufunisa bulungi mu kabuliyo na ku nkomerero yo si eri awo eyenyumirizibwamu nti empangaala yoyo nnungi abadan. Kale nno bwe tuba twogera ku saada okubeera obulungi tuba tutunuulira nga obulungi obwo oteekwa okubufuna ku nsi embeera eyo ate nga ejja kukufunisa obulungi mu kabuliyo so nga ate era ejja kukufunisa obulungi ku nkomerero yo oluvannyuma lw'okuzuukira. Mu ebyo ebikuyamba okufuna obulungi obwo kwe kubeera nti tu'minu bilqadaa'i walqadar, kwe kubeera nga okkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okulamula kwe oba n'okusalawo kwe. Tuze tukirambika guno musomo ndowooza gwa kusatu ku nsonga eyo. Mukkirize tuddemu tunoganye obusonga buno butono nga tetunnatuuka ku nsonga y'olwaleero. Al-qadar kyeki? Al-qadar olwaleero tujja kusoma mu kitabo kino bakiyita sharhu al-aqidatu al-wasitiyya. Ekitabo kino kyawandiikibwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, naye nga okukinnyonnyola mukkirize tukozese sharuhu ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Ye sharuhu gye twagala okukozesa kutyo ate nga hadithi zaamu zekenenulibwa muganda waffe ayitibwa Saad mutabani wa Fawaz as-Sumayl. Omuzingo guno gwe tutunuulidde gwa kubiri yakivuunulira Sheikh Muhammad Saleh, yakivuunulira mu mizingo ebiri. Kyekimu ku bitabo ebyesembesebwa era ebirungi ebyesigamibwako mu mbeera ekwatagana n'enzikiriza. Bwe yali ayogera ku peegi ey'ekikumi-807 yagamba nti faslun fil imaani bil qadar, faslun fil imaani bil qadar. Topiki gye tugenda okubeera nga tunulako yeekuusa na kukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti watu'minu al-firqatu an-najiya, abantu abali mu kibinja ekigenda okuwona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala,
wakati mu bibinja ensanvu mu ebisatu ekibinja ekyo ekimu ahlu sunnati wal jamaa be bantu abatambulira ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nti babeera ku busiraamu. Abantu abo bakkiririza bil qadar, bakkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairihi, okwo okulabika nga kubalabikira nga kulungi, wa sharrihi, n'okwo okubalabikira nga kubalabikidde mu ngeri etali nungi. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin yaganti qawluhu bil qadari khairihi wa sharrihi, yasooka n'atunuuliza ku al qadar fi lugha. Mu lulimi oluwarabu ogamba nti al qadar, mu lulimi oluwarabu ogamba nti al qadar kitegeeza at-taqdir, okuwa ebipimo n'ebigero bya buli kintu. Era amakulu ago jagasanga mu ayat ez'enjawulo nga mu suratul Qamar aya ya 49. Allah yaga nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, buli kintu kyonna Allah kye yatonda yakitonda okusinziira ku kipimo n'ekigero kye yayagala. Ne mu suratu al-Mursalat aya ya 23 Allah yagamba nti faqadarna fa ni'mal qadirun, nengera buli kimu era kula lyoyo agera nga naye Allah subhanahu wa ta'ala. Mu lulimi oluwarabu ekigambo al-qadaa'u kitegeeza al-hukmu. Al-qadaa'u kitegeeza al-hukmu, okulamula, kitegeeza okulamula. Kati bwe tugenda mu gye twagala mu busiraamu bwe tugamba nti al-qadaa'u wal-qadar, at-taqdir, tuba tutegeeza huwa ma qaddarahu Allahu ta'ala, byebyo ebintu Allah bye yapima n'abigera n'abiwa ebipimo byabyo fil azal, ebyo nno nga yabipima dda fil azal an yakuna fi khalqihi, nga yabipima n'abigera mu bigero byabyo bwe binaabeeramu ebitonde bye ne bwe binaabeera mu bitonde bye. ate bagamba nti al-qada wa amma al-qada fahuwa ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi. ate tugamba nti okulamula kwa Allah n'okusalawo kwe tuba tutegeeza ebyo Allah byasalawo bituukirire mu bitonde bye, min ijadin, mu kubibeezaawo n'asalawo nti Sevilla abeerewo wadde nga mulwadde, au i'damin, oba n'asalawo aveewo mulamu oba mulwadde, n'asalawo akolaata aveewo. Hadha huwa al-qada. Au taghyirin, oba Allah okusalawo okukyusa embeera, kyobadde mugagga naye kaakati kakugye mu bagagga akufuule mwavu, oyagala tugambe nti akugye mu baavu akuteeke mu bagagga. Okay. Au taghyirin, oba okubeera nti Allah asazeewo akyuseemu. Wa ala hadha yakunu at-taqdir sabiqan, era bwe kiba bwe kityo nti zino nkyukakyuka za Allah subhanahu wa ta'ala zakyusakyusaamu, okusalawo kwe kitegeeza nti okusalawo kwe kuli luvannyuma lwa qada, eri luvannyuma lwa qadar. Ebeera luvannyuma lwa qadar. Gwe wamuwadde akatebe bulijjo tasumagira.
otegedde bulungi. حكم الإيمان بالقدر حكم الإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر okukiririza mu kugera kwa Allah n'okusalawo kwe kiramulwa kitya? Byombiriri tubyogererako wamu tewaliwo obudde. Al-imanu bil qadar wal qada wajibun ku musiraamu kyabwatteeka. Omusiraamu yenna oba omwami oba mukyala ateekeddwa okubeera nga akkiririza mu kugera kwa Allah n'okusalawo kwe n'enteekateeka ze zonna, kyabwatteeka. Omenya kimenye, gw'omenya kimenye, naye manya nti kyo kyabuwaze ku ggwe bw'oba oli musiraamu. Era wa martabatuhu fi ddiin, ekifo kyakyo mu ddiini, annahu ahadu arkaani l-imaani sitta, era ojja kukisanga nga yemu ku mpagi z'obukkiriza omukaaga. Kama qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam li Jibril, nga bw'olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba Jibrilu ng'amwanukula, bwe yamubuuza n'amugamba nti akhbirni ani l-iman, qaala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Kati ekintu ekijjira mu mpagi z'obukkiriza tekitesobola kubeera nga kyakweyagalira. Bw'oba oyagala kkiririza mu kugera kwa Allah n'okusalawo kwe, bw'oba toyagadde kola ki? Tokukkiririzaamu. La, okukkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu kwabwatteeka. Nagambye nti buno tubuyitemuko katono nga tunatuuka we tukola tutya. Akasoose tuseeko k'emabega okulaga abaffe okugera kwa Allah n'okusalawo kwe bitegeeza ki? Kimu. Ekyokubiri ne tutunuulira kyo kiramulwa kitya? Okukkiriza okugera kwa Allah n'okusalawo kwe, jjukira nno tetwogera ku bya mu bbanga, twogera ku ebyo ebikutuukako ggwe. Era wano bwe mba nsomesa njogera ku ebyo ebintuukako nze. Khayri wa sharri, okubikkiriza kiramulwa kitya ku ggwe? Ahmada, olina ggwe ebikutuukako. Aisha mulwadde, ebyo obikkiriza otya? Era okubikkiriza kiramulwa kitya? Oli mwavu, obikkiriza otya ebyo? Oli mugagga, obiraba otya mu bulamu bwo? Tofunye kyakulya, olwaliro obuzibye tofunye wadde 10 ky'ensimbi, ate nga wakedde kujja kunoonya nsimbi. Obbiddwa, obadde ne byokola ne bakubba obukadde 2, obukadde 10, okkiririza otya mu bino? Bw'obitwala otya? Eno taghyiri, ekyukakyuka eno qada akyusizzaamu, obikkiririzaamu otya? Bifaananye bitya gy'oli? Haji Siraji, omwana afudde, Allah amusse, luli abadde amukuwadde nga mulamu. Amusse, obitegedde otya? Era obitutte otya? Era obirisiibinza otya? Ekisooka okubikkiriza nti bivudde wa Allah wajibun, kyabwatteeka. Ekyokubiri, abantu bangeri nnya beeyisa batya mu byo oluvannyuma lw'okutegeera nti bivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala, nteekateeka ya Allah.
wabipasiiviiza otya omulundi ogwayita twalabanga abamu babitusiivinga na kunyiiga nyiigira Allah yasazeewo bubi miskini yasazeewo mu ngeri tali ya bwenkanya lwaki akituusa kuggwa abalala ssebo balina abaana baabwe gwe owuwa mututte owulira omuli munyiivu Allah yakoze bubi akola atya atyo neerindirira ekinaava mu kunyiigira Allah naawe Allah agenda kukunyiigira abalala babirisiivinga na kubugumiikiriza si basanyufu ku byo naye kabagumiikirize obugumiikiriza obw'okubifunamu empeera n'okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yabitulaganyisa nti agenda kutugezesa nabyo kati kebizze n'okkiriza nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala yali emabega wa bino n'ogumiikiriza ku kugera kwe yabigera dda nga tonnabaawo nga bwe tujja okukiraba abituukirizza yagera nti omwana ajja kumukuwa n'agera ekiseera ky'anaakuwangaaza naye n'agera ekiseera ky'anaamukujjululako ebibiri byonna oli musiimu ku byo bw'otuuse ku kyokusatu owulira bubi Allah yagera ajja kuwa omwana nekituuka ekiseera n'amukuwa n'agera nga ajja kuwangaaza naye emyaka 23 era gyonna n'agikuwangaaza nakyo etaabu etuuse ku yokusatu n'agera nga ajja kumukujjako emyaka nga 23 kati olaba bubi omulala agati kangumiikirize Allah yalaga nti kino ajja kukipaamu empeera era bwe naagumiikiriza ajja kunsiima nakyo avaamu na Allah subhanahu wa ta'ala muwa mpeera ezitaliimu kubalibwa sibasiimu wabula baguma olw'empeera gye balulunkanira okufuna mu kuguma nga batuukibbwako ekyo kitabasanyusa mu bulamu bwabwe daraja thalith ab'engeri ey'okusatu bo basukkakaawo yarubun basiima liilmihim olw'okumanya kwabwe nti anna allaha la yafalu al-ashya'a illa bihikma Allah takola bintu okujjako ng'alina ensonga entuufu kwakinzidde okukola ekyo ate nga ntuufu bw'agikubuulirako kyekisinga okuwe mwana wattu ogirabanga ntuufu nga bwe yabuulira Hibri ne Musa ku mwana gwe yattanga muto kati omwana oyo bazadde be balongoofu naye omwana oyo mu bukulu abadde ajja kubeera mwonoonefu kiwagi abadde ajja kuba atajja kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abadde ajja kunokoza bazadde be wakati mutakkiriza Allah ng'ate bo bakkiriza Allah n'ayagala amugjewo asigale nga wa mugaso ku nkomerero n'omwana gw'ajjewo agenda mugasa n'abazadde be ekyokubiri Allah yagadde amugje kuba n'abagenda omunakuwaza abazadde bali abagirewo omwana agenda obanakuwaza mu maaso gye balaga era abadde tajja kubayamba era alina enteekateeka y'okubawa omwana anaabeera omukkiriza nga bo era anaabeera omusaasizi gye bali singa Allah yali atubuulira wala yusalu amma yaf'al singa yali atubuulira ku biri kimu kyatuteekerateekera twandibadde tumanyi twandibadde bamativu nnyo Allah ayinza okujjako kyakugjeeko nga bwe bulungi takola Allah subhanahu wa ta'ala bintu mu bulamu bwaffe okujjako lihikamun
olw'ensonga nga ddala ntuufu ate nga nnungi. wala yaqdi illa biadlin, Allah talamula okujjako na bwenkanya. wala yada, tateeka kintu kyonna okujjako fi mawdi'i, tateeka kintu kyonna okujjako wekisaanidde ddala. fahuwa alhakim, yateeka ebintu webisaanidde ddala webituukiriridde. bano we baamanya ebyo yardawun, obasanga basiima biqada'i llahi wa qudratihi, era obasanga basuubira bulungi bwereere mu bizibu mu ebyo byolabanga ebizibu ebibatuukako. bavaamu n'obulungi bunene mu maaso ga Allah. man radiya falahu rida, bavaamu nga Allah subhanahu wa ta'ala abasiimye. ate ekyo kyekinene okusinga kiri ekyabagumiikiriza kye bafuna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagati wa ridwanu min Allahi akbar, wa ridwanu min Allahi akbar. okusiimibwa Allah kyekisinga okubeera nga kyekyebeeyi, naye abantu bakifuna nangeri gye beeyisaamu n'ebyo Allah byabagerera. era mu binene Allah byagenda okuwaba ahlul janna, abantu abaliyingira ejjana, agenda kubagamba nti mbasiimye, wala askhatu alaikum abada, sigenda kubasunguwalira olubeerera, mbasiimye. era ekyo basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam kye beeyagala nakyo ku ffe. beeyagala nakyo. Allah yagaa nti radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yasiima kubo okukkiriza kuno mu kuteekateeka kwa Allah n'okusalawo kwe n'okugera kwe okw'obwetteeka, waliwo abantu abakusiima. bavaamu waman radiya falahu rida. newabeerayo abantu ab'ekika ekyokuna tebakoma kusiima busiimi, wabula yashkuruuna Allah ala shar, batuuka n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byolabanga ebizibu, batuuka n'okubyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. olw'okufumiitiriza kwabwe okw'ekika ekya waggulu, n'olw'okwegeraageranya kwebyo bye balimu n'abalala bye balimu. lwaki tobeera mubeebaza Allah subhanahu wa ta'ala siraj? okaaba ennaku gye wandifunye yakubeera nti Allah akuwadde abaana 7, akujjuluddeko omu, akulekedde abaana 6. bwe weegeraageranyizza n'oyo gwa Allah gw'ataawa mwana, obirabye otya ggwe? gwe weegeraageranyizza Allah akusseeko omwana, naye ku baana 7 baakuwadde akugjeeko omu oba bameka? asse 2 n'akulekera 5. bwe weegeraageranyizza n'oyo gw'ataawa mwana, era gwe ekyo kikyali kizibu kyo. bw'ogereza ogeraageranya obulwadde obukuluma, musujja twala twena omutwe tegukuvaako, bwe weegeraageranyizza n'abalwadde b'emitima, olaba nga tusaana kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala obutakuteeka mbe yagezesa nandwadde nnene
gwe nakuwa ndwadde entonotono ezo. Kansa baaluma si bantu nga ggwe. Kyali tekisoboka Allah gwe naawe kuteeka mu balina mugabo gwa kansa. Bwe bafaanagana bwe batyo osangayo abantu nga wakati mu ebyo Allah byabasalirawo ne byeyabagerera obasanga nga basiima n'okwebaza ne beebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bavaamu n'obulungi bungi obw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala bakuumira ebirungi baba yabaawulira nabyo n'okubongera n'abongera. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Abatabeera mu mbeera eyo abalabanga Allah abanyigiriza wala in kafartum inna adhabi la shadid. Abataalaba bulungi ba Allah kubeera nga bo yabakwasanga loza gloves ne beeyisa mu neeyisa ndala, Allah yongera ate n'abanyiga. Obadde okyakaabya lugezigezi lwakubeera nti kati ofuna mutwalo n'otalowooza nti omutwalo guno waliwo atagufunye, n'oyogera ebinyiiza Allah akomekereza n'omutwalo tajagukuwa. Fatabuki akthar, n'okaaba ekisinga waliwo obadde okaabira. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. فالإيمان بقضاء الله وقدرته واجب، وللإيمان بالقدر فوائد. okukiriza kuno kwe twogerako kuyina emigaso. Omuwalimu yanakulayo emigaso, tetujja kugigendamu nnyo, naye tufuneyo emigaso gino ena gyokka ndowooza. omugaso ogusooka min fawaid al-iman bil-qada'i wal-qadar annahu min tamami al-iman wala yatimmu al-iman illa bidhalik. Kyekimu ku ebyo ebijjuza obukkiriza bw'omuntu. Fala yatimmu imanu abdin illa okujjako nga atuuse ku ddaala erikkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalawo kwe. Abaffe hal nahnu abaffe tuli mu aba balina obukkiriza obujjuvu oba tuli mu balina obujjuvu obukendeevu? Olw'ensonga eno oli mu baluwa. Omugaso ogwokubiri oguli mu kukkiriza okwo, annahu min tamami al-imani bir-rububiyya. Kirimu ebyo ebijjuza enzikiriza y'omuntu ku bikwatagana n'okutonda n'okulabirira ebitonde. lianna qadra Allah, olw'okuba okuteekateeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala min af'alihi, kiri mu bikolwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن الإنسان يعرف قدر نفسه. okukkiriza mu kugera kwa Allah n'okuteekateeka kwe n'okukyusakyusa kwe kwakyusakyusa ebyo ebitambula mu bitonde bye, kikumanyisa gwani ng'omuntu ne kikuleetera obwetoowaze. wala yafkhar idha fa'ala al-khayr, wala yafkhar idha fa'ala al-khayr. n'oteekula wa kitalo bw'oba okoze akalungi. okoledde Ahmad akalungi n'otandika okuyita kuli, n'otandika okwekulewo ekitalo.
amanyi okugera kwa Allah teyeekuza nakyo kuba amanya nti yabadde kkubo bukubo eryayiteeko akalungi kano akagenze wa Ahmada tekatandikira ku ye kati oba osinga olekamu bosinga ng'olekamu ku bugabirizi bwoleka kameeza kwoleka ewaka tekatandikira ku ggwe mungendeko nno mpola sinze mbagabirira bwe munanyiiza nno nyiiza obutabwa wati bwengaani ani yagamba nti bitandikira ku ggwe era bikoma ku ggwe weemanye gwani toyina maanyi bugabirizi oyinza bujja bw'abantu bano Allah bye yateeka wansiiwo tabulina mulekeraawo okwekula ab'ekitalo ennyo ku bantu b'omu maka gammwe bino bitonde bya Allah ke yabitonda ateekwa birabirira with or without you weta ng'ayisizza ku ggwe oba nga tayisizza ku ggwe kyova olaba ng'oluusi atukakasa n'atutta n'abirekawo ng'ate birya yakutta n'obalekawo ba Abdallah ne mukyalawo n'omulekawo oluusi bayinza n'okufuna embeera ennungi esinga nga naawe wooli kati la tafkhar elam qadra nafsika yo omukazi bwe yalinga tannajjawo bwe yali talya yali alya ki bugabirizi bwali buyitawo yinza okwekula ow'ekitalo nga ne gye yalinga alya bulungi okusinga bwali obulungi ewuwo ng'omulabye ennaku eyo yagimanya nga ali ewa kitaawe byonna ebyo gye bibi kati okumanya okugera kwa Allah n'okukukkiririzaamu n'okusalawo kwe n'okulamula kwe yaarifu al-insaan qadra nafsihi omuntu yeemanya wala yafkhar n'ateekuliza ku bantu idha fa'ala al-khayr bw'aba akoze ng'abakoledde ekirungi yes ofuluma n'ojja n'oggulawo akaduuka naye abaweta oggula ewuwo gw'obawesa ogenda obakwata bajje bagula ewuwo ani abawesa خامسا أو رابعا kyekyasinga okutuleeta mu nsonga eno hawnu almasaib ala alabdi hawnu almasaib ala alabdi okukkiririza mu kusalawo n'okuteekateekwa n'enkyusakyusa Allah gy'akyusakyusaamu enteekateeka ze ku ggwe kiwewulira ku muntu almasaiba emitawaana kitya lianna al-insan kubanga omuntu idha alima annaha min indi llah omuntu uli wamanya nti bino biva wa Allah subhanahu wa ta'ala هانت عليه المصيبة هانت عليه المصيبة ekizibu ekyo kiwewukako kama qala ta'ala waman yu'min billah omuntu bakkiririza Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kyonna ekitambula mu bulamu bwe yahdi qalbahu Allah alungamya omutima gwe eri ekituufu n'enneeyisa n'embeera erimu obutebenkevu waman yu'min billah yahdi qalbah
omwalimu ayitibwa Alqama yagamba nti huwa arrajulu ye musajja oba omukyala tusibuhu almusiba lwaki essira tulitadde ku miswiba ku buzibu olw'ensonga nti ebirungi byo temubimanyi mu buzibu naye huwa arrajulu ye musajja yenna tusibuhu almusiba atuukibwako ekizibu fayalamu annaha min indi llah n'amanya nti kino kekituuse gyendi okiba Allah subhanahu wa ta'ala aleese bw'amala okubeera nga bw'ati bw'afaananye fayarda n'asiima wayusallim n'ajeemulukuka fayarda wayusallim saayagadde kuleka namba eno namba 5 abantu abakkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuteekateekwa kw'ebintu idaafatu ni'am ila musdiha kiyamba ku muntu okuzzaayo ebyengero ebitambula mu bulamu bwo eri nannyini byo liannaka idha lam tu'minu bilqadar kubanga bw'onooba tokkiririza mu kugera kwa Allah أضفت النعم إلى من باشر الإنعام obugabirizo ojja kubuteeka ku musajja mukazi bw'anaaba tamanyi kugera kwa Allah bwe lwanaafuna obugabirizi ng'abuteeka ku bba munange omwami waffe atugabirira kati ate ye ani amugabirira mwami wammwe abagabirira ate ye ani amugabirira ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك يقول نحن نرزقهم nze mbagabirira mmwe n'abaana be mutukumbula nze mbagabirira ffenna tuliko obugabirizi alyo ya Allah subhanahu wa ta'ala kati buli lwokkiririza mu nteekateeka nti waliyo omuteesiteesi waliyo agera waliyo asalawo waliyo nannyini byengera ddala bino omutuufu mwe muli payipo gwe likuyita mu buyisi akalungi kakuyitako buyisi Allah akayisaamu buyisi kuggwe ne kakutuuka eri abaana bo kyobulaba nateranga okubagamba mukomye ekigambo ekigamba nti abaana bammwe ne bakyala bammwe baliira ku mmwe abavubuka ba Kampala balina enjogera enfu feyingini era ne babyogera mu njogera enfu wakati mukuleka omutwala ewaka ng'abaana be kubagenda okufuna breakfast kubagenda okufuna lansi kubagenda okufuna ne sapa ne mukyala we alina abaana 3 n'omukyala be bantu bameka 4 bagenda kufuna breakfast bagenda kufuna ki lansi bagenda kufuna ne sapa ate nga ku sapa naye kwali n'alekawo omutwalo siwe guli bakubanga gwe guli mu busobozi bwe fabiha wa ni'ma naye betwogerako yalese omutwalo ku bantu 4 aye najje wagiseka ye n'alya ekyemisana kyokka kya mitwalo 2 oba n'alya kya mutwalo ahaza min al-adil abantu 4 obalekedde mutwalo bwe nejja omu n'olya mutwalo ahaza min al-adil obwenkanya bwe bakugambako anti nze yingini lwaki abaana be baliira ku omu lwaki gw'omu si gw'oliira ku 4
ekituufu kyeki ekituufu abaana be balira ku omwo gwomu gwolira ku bana oli ku riziki Allah gyakuweeyo abantu bali abaana naawe ofuna omugabo weewashe yennene bo n'obaseera muli mu bukeefusi waleka emitwalo ebiri ewaka otudde ku keefusi bakuwadde ya mitwalo ena oli eyaki kubanga olabira ddala nga bali gwobagabirira olabira ddala nga gwe bali gwobagabirira n'omuntu alya omuvubuka omusajja alya ng'alina abaana abasatu ewaka abato nga talowoozezza kulya kwabwe bulungi naawe weewuunyisa wallahi ate tolikkuta kooli ku myaka egyo nga tokkutanga kwegyo emyaka olina abaana basatu tokkutanga byakulya weekweka mu kawooteri n'olya ebyokulya nga tolowoozeza ku baana b'ozaala tolikkuta temugenda kukkuta kuba emyaka gye mwakaliira senga mwakkuta emyaka gye mwakamala nga mulya senga mwakkuta naye temutakkutanga temugenda kukkuta kati Allah abawe mulye kuba yenge magezi gammwe yentegeera yammwe kaifa tatma'in otereekera otya ng'otudde wootudde olya emitwalo gya sente ng'olina abaana bo nga bali waka wala ta'ba bihim tobafaako إضافة النعم إلى مسديها لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء ateekyo bwe kituuka ku abo abeebulungulula abakulembeze balabira ddala ng'obulungi bwe buli bwe baliko mukulu ye yaba yabuwa mukulu bw'anaaba takuwadde ataani anaakuwa faidha asaabu minhum ma yuridun bwe bafuna ku bakulembeze abo be balondoola ja'alu lfadla ilayhim balabira ddala nga obulungi buva ku abo wanasu fadla alkhaliqi subhanahu wanasu fadla alkhaliqi subhanahu ne beerabirira ddala obulungi bw'omutonzi subhanahu wa ta'ala. omwalimu kyava agamba ti sahihun ddala kituufu annahu yajibu ala al-insan kikakata ku muntu an yashkura an-nasa okwebaza abantu liqawlihi alayhi salatu wassalam man sana'a ilaykum ma'rufa fakafi'uhu omuntu abakolera akalungi mukwebaze kituufu eyo hadithi ntuufu walakin gobadde obuuza ebyo walakin naye ya'lamu anna al-asla kulla al-asli huwa fadlu llahi azza wa jalla ja'alahu ala yadi hadha ar-rajul yenna ayitako akalungi tusobola okumwebaza nti Allah yakayisizza ku ye ne katuuka gye tuli naye al aslu kulla al asl ensibuko y'akalungi kano ddala entuufu huwa
aslu kulla al-asli hadha al-fadl obulungi bw'obulu ensibuko y'obulungi obwo gye buviira ddala huwa fadlu llahi azza wa jalla bw'oba bulungi bwa Allah ow'ekitiibwa ja'alahu ala yadi hadha ar-rajuli nga yabutadde ku mukono yabuyisizza ku mukono gw'oyo ne butuuka gye tuli naye nannyini bwe yaani ya Allah. tugende wenjagala obudde buweddeyo naye ebyo bibadde bya bbeeyo okubimanyako. faslun ku peegi ya 193 yagamba ti fi darajati al-imani bil-qadar wal-qada. amadaala ebyo byolimu byayitawa ebyo byoyitamu ebyo ebituuse mu bulamu bwo ebyowangaaliramu byavuddewa obwavu bwafu butuseewa. sente bwe ziba zijja olaba we zivudde naye bwe ziba zigenda tomanyaawo si we tugereese. okufa kw'omwana kuyitawa obulwadde obukuluma buyitawa byolimu ebyo mu bikuluma byayitawa. birina emitendera gino gye nayagadde ku musomo gw'olwaleero. ebyo byoli mu mivumba obulwadde bwo okufa kw'omwana wo okuzaalibwa kw'omwana wo obugagga bwo simanyi obufumbo bwo simanyi omwami wo simanyi mukyala wo twala tugende byonna byolaba mu bulamu bwo si bya leero si byadde wabula birina emitendera mwe bizze biyita. الدرجة الأولى الدار رسوكا الإيمان oteekeddwa okubeeramu abo abakkiriza ne sekukkiriza yenna bi anna allaha taala timazima allah subhanahu wa taala alima allah yamanya dda أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون يمن يبيوغين كورا غوي بعلمه القديم نوكما نكو كويتا okutali kwalewa leero nga bikutuukako gwe. nabagamba singa bikutuukako gwe wennyini nyini gwe wennyini nyini Allah yakumanya dda nga tonnaba nawo. Allah yamanya okubeerawo kwa siraaji oyo mu myaka gye dda nga tannabaawo. kaakati ate na siraaji alowooza bwe yamala okubaawo ti ate byo byakola siraaji mbwe ebyo byo bipya n'ebikolwa bya siraaji na buli kyonna siraaji kyagere ekinaabeera mu bulamu bwe nga bwe yakumanya edda nga tannakutonda na buli kyonna ekinaayita mu bulamu bwe yakiteekateeka dda yakimanya dda. wuli ebigambo bino fallahu taala Allah subhanahu wa ta'ala mawsufun mu bitendo bye byatendebwa nabyo bi annahu alimun bima al-khalqu amilun. Allah amanyi ebitonde bye binakola ki binayita mu mbeera ki binatuukibwako ki biilmihi al-qadimu al-azali kukumanya kwoku okwakulembera alladhi la nihayata li awwalihi
kwotayinza kuzza mabega noga nti kwatandikira mu kiseera bwe kiti wabula alimun jalla wa ala bi anna hadha al-insan Allah yakimanya dda nti omuntu oyo sevviiri sayamalu kadha fi yawmi kadha fi makani kadha biilmihi al-qadim al-ula jango birabiko naawe Allahu akbar walillahi alimun jalla wa ala yasukka okumanya ow'ekitiibwa bi anna hadha al-insan ntiki ti omuntu oyo ani sevviiri umaru yahya faruk fatima khadija safiya ruqayya Allah alima bi anna hadha al-insan sayamalu kadha ajja kukola ekintu gundi fi yawmi kadha mu lunaku gundi fi makani kadha mu kifo gundi mu ssaawa gundi Allahu akbar bw'otobokkiriza Allah mu ebyo by'oyitamu Ahmad Allah yamanya nti Ahmad oyo ajja kuzaala omwana ow'ekikula kino mu mukyala gundi mu mwaka gundi mu lunaku gundi mu kiseera gundi mu kifo gundi bajja kuwangalira mu kifo gundi era wakuwangala naye ekiseera gundi era nja kumujjululako mu kiseera gundi era nja mugabirira bwenti bigambo bino byanneewuunyisizza nnyo sayamalu kaza fi yaumi kaza fi makani kaza biilmihi alqadimu aluri fayajibu an nu'mina bidhalik fayajibu an nu'mina bidhalik Quraish kyetukakatako okukkiririza bino ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل اجتمع الله سبحانه وتعالى كلام بكيريو ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam birambika ekyo n'amagezi ag'omuntu Allah ge yatuwa galambika ekyo gakakasa ekyo amma alkitab bw'oba oyagala okufuna obukakafu mu kitabo kya Allah soma suratul baqara aya ya 228 fama aktharu al-ayat allati fiha al-umum fi ilmi Allah aya nga mpitirivu mu kitabo kya Allah ezirimu okubuna kwakumanya Allah subhanahu wa ta'ala ku buli nsonga ku buli kitonde nga Allah bwe yagamba nti wallahu bikulli shay'in alim gwe toli mu kulli shay eyo Allah buli kintu kyonna muyitirivu wa kukimanya endala mu suratu nisa inna allaha kana bikulli shay'in alima yakimanya dda obuno obwavu obukulumu olwaleero Allah yabumanya dda rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah wagaziwa wasi'ta ng'oli mugazi ku buli kintu kyonna kulla shay ku buli kintu kyonna oli mugazi wa rahma wa kusasira kwa Allah waliwo ekigambo mwalimu omu kye yagamba laula rahmatullah senga tekwali kusasira kwa Allah kunta aswa embeera eyo tolabanga okaaba embeera wandibadde mwesukka kweyo naye obwavu obukuluma bujjudde okusasira kwa Allah laula rahmatullah senga tekwali kusasira kwa Allah sebbiiri towulyanga okaaba kunta aswa wandibadde bubi obwo si bwe bwavu obuluma abantu gwakukwasa gilavu obwo obwavu bwo bulimu okusaasira kuyekiremu okaaba ndi awo olya bubi
endyaye ejjuddemu okusaasira kwa Allah akamuwe ng'asiikako osobola okukyalako mu maka g'abantu n'olaba emmere gye bateekateeka okulya n'okakasa nti gwe oli mu kusaasira kwa Allah kunene ate n'abo abo bennyini nga nabo bali mu kusaasira kwa Allah. Nagifuula na ŋŋombo awamu ne waliwo bannange era bwe mbasiikalaga ati wange lawula rahmatullah nga naye addamu nti kunta aswa singa sikusaasira kwa Allah singa bwe tuli si bwe tuli. Saasira kwa Allah eyo embeera gy'olimu kujjudde ku ggwe Allah anyiga naye gwe akunyiga nakusaasira. Annisaasatu mu bbiri Ghafiri ya musanvu gye twogerako. Allah wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. N'okumanya kwa Allah kwabuna nnyo buli kintu naawe kwakubuna nnyo. Allah akumanyi nnyo. Teyakoma ku ekyo mu Talaq aya ya 12 yagamba nti lita'lamu kyabbeeyi abasiraamu okumanya ya Jaafar anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Manya nnyo nti Allah buli kimu kyatuusa mu bulamu bwo kya kigero. Manya nti Allah kyatuusa mu bulamu bwo. Olwaleero ndabyeko ka clip okusaasira kwa Allah kugazi ya Yahya twetuulire mmanyi kumanya ebizibu. Nabyogera okusaasira kwa Allah ngwa kwabuna nnyo. Ndabyeko ka clip k'Abayisirayiri babadde engeri gye bayisaamu be baakutte abawambe. Allah era ti Allah nga muyitirivu wa kusaasira. Nga baasimye ekinnya ne basuulamu ebipiira kati baleeta abasiraamu be bawambye nga babasibye emabega babasibye ne ku maaso bamuleeta ne bakasuka bwe bamutuusa ku kinnya ne bamuyimiriza n'asamba busambi olugwayo eri n'amasula n'essasi. Ani akalabyeko? Allahu akbar. Naye Allah n'akireka ku muddu n'akikola kwasooka n'akikola ku wookubiri ne bakikola ku wookusatu ne baweza 10 nga balisi lihikmatin ya'lamuha Allah olw'ensonga yagyamanyidde Allah. N'atakoma kwetera mbuuziza munnange bwe mbadde nkalabira namugaa nti bino Allah n'abireka n'atuleka nga tuli mu nsi nga tubiraba nga tulimu abasiraamu n'atuleka nga tulya ensi ezeyita obusiraamu ziri awo n'amagye gaazo n'abaki n'ebyokulwanyisa ebyo bikolebwa ku basiraamu naye nga abasiraamu bali mu kulya bali mu kunywa ate Allah n'atuleka waawo. lita'lamu mulyoke mumanyire ddala anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allah teyakoma ku ekyo yagamba Salim yaga nti mumanyire ddala nti mazima ddala Allah qad ahaata bikulli shay'in ilma qad ahaata bikulli shay'in ilma yabulungulula Allah yebulungulula okumanya buli kintu
okumanya buli muntu, okumanya buli kitonde kye, okumanya buli kintu ekitambula mu nsi n'eggulu. wali abatera okuchalenjinga amateeka g'obusiraamu naye etera okubatomera etteeka ly'omu suratul mulk. Allah yaga nti ala ya'lamu man khalaq, ala ya'lamu man khalaq. mutuuka okulowooza nti bye mwogera eyabatonda n'atonda ebitonde bye na biki ebitambula mu byo. ala ya'lamu man khalaq, mwagala kulowooza nti mwe mumanyi eyabitonda, eyabatonda tamanyi. ate nga wahuwa latifu lkhabir, ye mwitirivu w'okubeera nga mukenkufu ku buli nsonga. Allah n'atonda omuntu n'abeera nga tamanyi binaatambula mu bulamu bwe. ila ghairi dhalika min al ayati allati la tuhsa, ayat ezisukkakaawo z'otayinza kubala ezirambika okumanya Allah kwembeera gy'oyitamu nga yakimanya dda, aya tasobola zimalayo. amma fi sunna, naye ate bw'ojja mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, waqad sabaqa an ra'ayna, twalaba ezimu kuzo, fa inna ar-rasula alayhi salatu wassalam akhbar, mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira bi anna allaha, timazima ddala Allah kataba maqadira al-khalaiq, yawandiika n'anywezaawo ebigero bya buli kitonde kye qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, okufa kw'omwana wo Allah yakuteekateeka nga tannatonda ggulu n'nsi ب50,000 سنة. ب50,000 سنة. kyaliwo emabega ng'eggulu n'ensi tebinnabaawo nga Allah tannabitonda emyaka 5,000. obwavu obukulumu olwaleero, qabla khalqi as-samawati wal ard ب50,000 سنة. ya Allah bumanyi, ng'akumanyi gwe ne gwe wenyini akumanyi agenda okulumibwa obwavu n'obwavu obukuluma nga bukoze ata. وبأن ما أصاب الإنسان، era Allah akimanyi bulungi ti ekintu kyonna ekituuka ku muntu lam yakun liyukhti'ahu, nga yabadde asobola atya okubeera nga tekyamutuuseeko, kyabadde tekisoboka. wama akhta'ahu, ekyamutuuseeko tewabaddeyo ngeri yonna yakubeera nti kyamusubye. wama akhta'ahu, n'ekyo ekyamusubye lam yakun liyusibahu, tewabaddeyo ngeri yonna gye yabadde asobola kifunamu, tewabaddeyo ngeri yonna. wa anna al-aqlama, ne kalamu ezawandiika ebyo juffat wa tuwiyat as-suhuf wal ahadithu fi hadha kathira. wa amma al-aql, naye ate bwe tudda mu bwongo obw'omuntu, fa inna min al-ma'lumi bil-aql, kirimu ebyo ebimanyiddwa omuntu alina entegeera entuufu, anna allaha ta'ala huwa al-khaliq, ti Allah ye mutonzi w'ebitonde. wa anna ma siwahu makhluqun, n'ekitali Allah kyonna kyonna biba biki. wala budda aqlan, mu ntegeera eya bulijjo, an yakuna al-khaliq, ateekeddwa kubeera ng'omutonzi aliman bimakhluqihi, ng'amanyi bulungi ebikwatagana ku bitonde bye. waqad ashara Allahu ta'ala ila dhalika biqawli, era ekyo Allah yakirazaako naga nti ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latifu al-khabir. asobola otya okubeera nga tamanyi kintu kyonna, mbeera yonna eri ku kitonde kye nga ye mukenkufu. suratul mulk aya ya 14. ndowooza tubuukemu ebimu. ولهذا n'olw'ensonga eyo kaana ilmu llah,
yensonga lwaki okumanya kwa Allah azza wa jalla ghairi masbuqin bijahalin ayete kukulemberwa kubeera nti yali tamanyi olubereberye wala malhuqin binisyanin ayete kutuukibwako ti kyagenzere kibeera bwekiti Allah yali yeerabidde kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala la yadillu rabbi wala yansa Allah tabeera ku butali bituuku bibuze ate teyeerabira كما قال موسى عليه السلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى tusome buno tufundikire Allah subhanahu wa ta'ala alima jami'a ahwarihim gwomanyiti Allah yamanya embeera zo zonna min at-ta'at okuva ku byonookola omugondera wal maasi n'ebyonoono wal arzaaqi n'obugabirizi wal ajal n'entuuko za buli kitonde tuli wamu oba alima jamia ahwalihim Allah yamanya dda era akyamanyi era amanyi okumanya kutayawukana nakwo kuba oli kitonde mu bitonde bye amanyi obugonvu bwo ibada zokola Allah azimanyi zokulembeza okukola nezonookola azimanyi والمعاصي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه والمعاصي الله يمن يدي شونو كولا ngatonna kikola kyewakulembeza okukola mubyololo Allah akimanyi era akimanya tojja kukikola teyeekanga ti Ahmad ayonoonye Allah tayimu kwekanga teyeekanga akimanyi bulungi tojja kuwonoona kadhalika n'ekyonoono kyonookola nga tonna kikola olwaliro Allah akimanyi bakuyambi walmaasi n'obujeemu bwono omuntu yenna obujeemu bwakola abajeemu bo balabanga ebipya bajoogamu balabanga bipya wallahi mulimba eyabatonda Allah abamanyi mwenna gwatamanyi n'omusaayi ogutambula mu bulamu bwomu ne organize emibiri gyammwe agimanyi abeera atya nga teyamanya byemugenda kukola kola obwonoonefu bwo naye manya nti Allah bukola atya yabumanya kyojja bukola era abumanyi wal arzaq bwenna wembanga kubanga okukera kwa Allah mwe mukulowooleza nnyo wano ku riziki kuba yo gye mulabanga mulinamukko musobola gitetenkanya twala tugende kati kaakali abakozi bwe tuba tukubiriza okukola tuba tetutegeeza nti mwe mugenda okwegabirira la hadhihi wasila min alwasail tugamba nti teekawo buteekawo ekkubo teekawo tomanya Allah ayinza okubanga yateekateeka kuyisiza omwakuwe ate wallahi kituufu kyobiteekawo Allah n'atakuwa bwe bagambye nga bwe mutunda nga bwe mutumbula amataala g'emmotoka mwena Allah abagabirira kyekimu genda olime lima naye gwe okimanyi nayiseeko awo ku kkubo nabadde ngenda Fort Portal nempita ku kkubo ng'enkuba etonnya naye ati Allah oli wa buyinza nga Allah aleese enkuba kasooli w'obw'abantu nga yenna yeebasebwe ati n'ennyangeze
yateekateeka tiyamanyirwa kyateeseteese bw'ati bakugamba nti yaba yakiteekate ono eyalima aba ayina yakirowooza nako. Allahu akbar walillahi alhamd. Etaano omuwalimu wange ali awo Masindi mulimi wa kasooli yanga tiseeka nalimye kasooli eka 10 naye sitazigyemu nsawo ziwera 10. naye nga Allah yateeseteese kuwa muntu alima eka eki n'akuukulamu ensawo 8. اعملوا فكل ميسر لما خلق له والأرزاق والآجال. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بقي تنمزا وهو الصادق المصدوق. تريا يوغيرا مزنا أمسينغا مبانتو atega ayogera tugakakasa nti mazima yaga ati inna ahadakum mwe mola lwaleero naye omukummwe yujma'u khalquhu fi batni ummihi obutonde bwe na buli kyonna ekinaatuka mu butonde bwe Allah akikuŋŋaanya ali mu nnabaana wa maama we. byonna byoli olwaleero byakukakatako ng'oli mu nnabaana wa maama we. وذكر أطوار الجنين كفالغا emitendera gy'olubuto gye luyitamu wafiihi mpaka lwe yakomekerezanaga nti summa yab'asu Allahu malakan akomekereza Allah asindise malayika fayu'maru bi 4 kalimatin Allah namulagira fayu'mar Allah namulagira bi 4 kalimatin namulagira ebintu bina wa yuqalu lahu Allah najiragira malayika uktubu amalahu wandika emirimu gye gyagenda okukola wa rizqahu wandika n'obugabirize bwe wagenda okufuna bungi oba butono bwe bufaanagana butya wa ajaluhu wandika mukakaseeko ne lwanaafa mukakaseeko ne lwanaakutuka wa shaqiyun mukakaseeko anaaba mu bakiwaji abatagondera Allah wa shaqiyun mukakaseeko muwandiikeko ekiki ekiki yobola nti abo bali mubagamba nti ashaqiyu man shaqiya fi batni ummihi bakiwaji baava mu mbuto z'abanyaabwe nga bakiwaji wa shaqiyun au sa'idun n'abalongoofu bakakaseeko muwandiikeko nti oyo yajja kuba mulongoofu eyawandiikibwako obulongoofu ne bwawangaala ku nsi ng'omulaba muwonoonefu tayinza kufa okugyawo ng'amaze okulandinga tayinza kukutuka n'afa okutuusa ng'amaze okulandinga mu balongoofu. ate Allah bwe yakakasaako obwakiwaji tayinza kukutuka okujjako ne bw'omulaba olwaleero nga yasinga abantu abakkiriza n'okukola obulungi tayinza kukutuka mpaka nga fayasbiquhu alkitaabu. lwaki nkola ate nga nawandiikibwako obwononefu damu lwaki nkola ate nga nakakasibwako dde obwononefu nja kuba omwononefu. mbuzeeyo n'akalala okolera ki nga walawandiikibwako nti bw'oba oli mugagga ojja kuba mugagga sigala ewuwo tonyenya bunyenya mutwe nonona ki mu kibuga buli kanaku ogambye otya olw'ensonga tomanyi wakisomyeko wonoobeera tomanyi wa gy'onoobeera naye ekikukozesa ki atookera eno ekikumenyesa okikukozesa tomanyi oba wawandiikibwa mu bwavu oba mu banaafuna kagende
tomanya mpulirawo weevuga wezaawa ebbanga lyonna weevuga wezaawa ebbanga lyonna olina essuubi nti ojja kufuna kati kizza eri gy'obadde obuuza obwonoonefu n'obulongoofu ku bibiri ki ekirungi ng'ogeraageranyiza obugagga n'obwavu ebbanga lyonna odduka bwavu ddewa kati neeno bwekityo kifaanagana ebbanga lyonna obwonoonefu si buki kolerera kubeera muki omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo yakyogera kiriko hadithi baali fi janaza baali baziika omubaka sallallahu alaihi wasallama n'akwata akati wajaala yankutu bihi al-ard n'atandika okukasongasonga mu ttaka kyava agamba nti ma minkum kummwe tewaliiwo illa waqad kutiba maq'adahu min aljanna wa maq'adahu min annar tewaliiwo mummwe okujjako nga buli omu ekifo kye mu jjana Allah yakikola atya n'ekifo kye mu muliro kyakola kitya kyebava bamubuuza nti fabima al-amalu ya rasulallah kiki ekibuuzo kye katukolera ki ya rasulallah n'abubuuza nga bw'obuuzizza ti afala nattakilu ala ma kutiba lana tweyinulire ku eki buli omu alinde ekyo Allah kyeyakola atya omubaka yabagamba atya yabagamba nti i'malu nga bwe tomanyi ki kyakola kitya kyakuteekebwateekebwa i'malu kale nno mukole fakullun muyassarun lima khuliqa lahu fakullun buli omu Allah ajja mwanguyiririza ekyo ekituukagana lima khuliqa lahu n'ekyo ekyamutondesa Allah kyeyamutondera kyeyamuteekerateekera bwe kola Allah kyajja kukola atya kola Allah bwe yateekerateekera okugaggawala obwalefu ey'engeri ey'enjawulo ajja butuukako i'malu fakullu muyassaru lima khuliqa lahu ojja kutuuka bagambe nti sevviiri amenyese n'ensi naye era afudde tafunye akisirazi tolabangayo kupooyo ebbanga lyonna ng'amenyeke tawumulangako teyamanya musajja wattu nti Allah tamuwandikangako managaggo alabiraawo ng'akutuse abantu nga bebageresa nti musajja amenyese n'ensi naye era afudde muki n'obugagga gwe bw'oyogera ku mukole fakullu muyassaru lima khuliqa lahu tomanyire bwe yabugagga obugagga ayinza okuba nga Allah agenda kuwa nyumba yokka aga nti mukumanyika kwonna afudde akayumba akazimbye alhamdulillah n'abaana baabalese mu ssomero eryo nalyo ddaala waliyo n'abalala nti amenyese naye alhamdulillah waafiiridde nga akanyumba akazimbye ng'alinawo alekeseewo n'obuzigo bw'abapangisa wali fakullun muyassaru lima khuliqa lahu kadhalika ne mu ibada wa shaqiyun am sa'id i'malu mukole ebbanga lyonna lwana kubeera mu bakolerera obulongoofu fakullun muyassaru lima khuliqa lahu buli omu Allah amugondeza ekyo kinaamutuusa ku ekyo kye yamuteekerateekera n'akivuunula faman kaana min ahli saada Allah bwe yateekerateekera okuwejjana n'obulamu obulungi fa innahu yuyassaru lahum bi'amali ahli saada Allah abagondeza emirimu gy'abantu b'omuti osanga omuntu nga esswala emugondera saddaka kumugondera asomako agondera omuzadde we agondera omwami we ayambala ennyambala Allah gy'ayogera ng'emirimu egyo kimugondera waman kaana min ahli shaqa nakino era bwe kityo bwe kiri n'abantu Allah be yateekerateekera okubonaabona ku nkomerero be yateekerateekera jahannam fa innahu yuyassaru lahum bi'amali ahli shaqa era nabo ebibwanguyira mirimu gya muliro
waliwo omuddu andeesaawo nanyumiza anzije wali ewaffe waggulu nandeetaawo kaboodabooda andabye nga nnoonya kaboodabooda nayimirira n'akakulula n'akazembaga nakiseeka mbadde nkunoonya nkutwaleko nyumga tugende olaga wati genda kwali dina nandeeta nangati seeka waliwo ebintu byewasomesezza nga byebiri ewaffe yennyini ne mugamba ebiki ati gwe kakasa nti wabadde nga ali ewaffe ne mugamba nti nsomesa bingi biki nagamba obushiriku allahu akbar byonna bwadde obyogera byebyaffe ewaffe nabi nabadde njagala kunoonya nga nabye njagala okukubuuza mashallah marhaba tunyumyamu awo naye enkomero ya byonna ŋŋambye nti bwe nagambyeko maama yaŋŋambye nti okyali muto tonnakula bintu ebimu tobimanyi agamba mutabani we aga nti okyali muto ebintu ebimu tobimanyi ebbanga lyonna mbagamba wano nti abantu abakulu abo bo balowooza nti obukulu bwa Allah yabakkiriza nti temuli abakulu mukole obushiriku nga muli abakulu banyumirwa obushiriku bw'otalabanga bamaama b'abantu bataata b'abantu twala tugende abantu banyumirwa obwonoonefu abantu Allah bye yateekerateekera okubonereza ebibanyumirwa byebikolwa n'emirimu egibatuusa mu kubonaabona olunaku lwe balisinkana Allah kiri mu nteekateeka ya Allah ya ombaka bwe yamala yaga nti iqra'u in shi'tum bwe mba mwagala okumanya ebyo mu Qur'ani ne badde hadith bwe mba mwagala mu Qur'ani mugende musome fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra aya ziri nani ganyi awo nga weekeberamu gwe mirimu ki egikugondera mirimu ki egikunyumira amaanyi go gasinga kubeera mu biruwa فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان Allah bino yabimanya dda buli kyonna ekitambula mu bulamu bwo nga tannakutonda fata'atuna ma'lumatun lillah obugombu bwaffe ku Allah n'okumusinza kwaffe ku Allah bwomanyiddwa Allah wa ma'asina ma'lumatun lillah bunuulako n'obujeemu bw'abantu Allah bumanyi wa arzaquna ma'lumatun lahu ebyenfuna byaffe n'obugabirizi bwaffe byonna Allah bimanyi wa ajalana ma'lumatun lahu n'enkomerero zaffe n'entuuko zaffe Allah zimanyi idha mata al-insan bisababin ma'lumin aw bighayri sababin ma'lumin fa innahu lillahi ma'lumun okufa kw'omuntu mu kaseera kafa n'ensonga yonna emutuusako okufa emanyiddwa oba temanyiddwa ye Allah subhanahu wa ta'ala Allah tayinaayo nti yafudde tetwategedde kyamusse sawa uno ebitonde bigimanyi oba tebigimanyi ye Allah wala yakhfa alayhi ayete gyemutemuekwekako bikhilaafi ilmi al-insan okwawukana kuno n'okumanya kwammwe abantu biajalihi tewaliwo wanaamanyi ntuuko zammwe fa innahu la ya'rifu ajalah abantu tebamanyi ntuuko zaabwe fala ya'rifu aina yamut tebamanyi nawawe wagenda kufuira wala mata yamut banafaddi wala ya'rifu bi ayi sababin yamut tebamanyi nansonga Allah kwagenda kuyisiza mauti ye wala ya'rifu ala ayi halin yamut nembeera kwogenda okufiira Quraishi togimanyi nasalu Allah ta'ala husnul khatima وهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى سوكا مداني القرآن سوكا ثم كتب الله في اللوح المحفوظ
maqadira alkhalq tebyakoma mu kumanya kwa Allah wabula biina we byanywezebwa ne biwandiikibwa obwavu bwo obugumba bwo ennyumba y'empangise omwana wo ow'ekikula ekyo kyekirabo obulwadde bwo ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ebipimo bya buli kitonde Allah inawe yabiwandiika ne binywera ووصف بكونه محفوظا wano webyawandiikibwa eyitibwa اللوح المحفوظ لأنه محفوظ من أيدي الخلق kubanga lukuumibwa terutuukibwako mikono gya bitonde فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا tewaliwo kitonde kisobola kgenda ne kinyigamukko akantu ne kisimagolingamukko ku lawh mahfuz ti malayika yabbiddeyo Umaru akantu negenda ekateekeko au yughayyira bihi shay'an abada teriyo kitonde kisobola kukyusaako ku lawh mahfuz nsonga yonna. ثانيا محفوظ من التغيير byanywezebwanga bwe biri tebikyusibwa eyembeera gyo eri kugwe mahfuzun min at-taghyir ekuumibwa tekyusibwa فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا si bigambo byange bino Allah takyusaamu mu byo kintu kyonna liannahu katabahu an ilmin minhu kubanga yalagibwa biwandiike na kumanya okutuukiridde kama sayadhkuruhu almuallif walihadha qala shaykhu alislam rahimahullah شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا بياوانديك وفي اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة وبيرو ان changes zikolebwa ku ddaala lya wansi ku bino ebibeera bamalayika ba Allah balina ebikati nga malayika almautu erina ebikwatagana n'okufa nani gwagenda okunoga amunogeddi ebiyinza okukyusibwa biri awo mu ebyo ebiri mu mikono gy'abamalayika ba Allah naye ebiri ewa Allah kifaananyi kyangu wasobola okubeerawo pulezidenti embeera byamanyi byemanyidde naye ate ng'alina n'ebiri mu baminisita ebiri mu baminisita byasobola okukolamu ki changes naye ebibye ewuwe mu pulaani ze nga tabikyusizza ittadaha al-amr قوله مقادير الخلق ebipimo by'ebitonde أي مقادير المخلوقات كلها ebigero n'ebipimo bya buli nsonga y'ekitonde byonna وظاهر النصوص obubone obujulizi bulaga أنه شمل ما يفعله الإنسان bulaga nti bizingira wamu byonna abantu bye bakola wama yafaluhu albahaim bwoba obadde okyerowoozaako ng'abantu wekka wama yafaluhu albahaim n'ebisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka wa annahu aamun wa shamil فالمهم أن نؤمن tuteekeddwa okukkiriza bi anna maqadira alkhalqi
tebipimo by'ebitonde byonna maktubatun fi llawhi lmahfuz byawandiikibwa mu llawhu lmahfuz wa anna hadha llawhu era ebiri ku lubaawo olwo la yataghayyaru ma kutiba fiihi tebikyusibwa ebyawandiikibwa muyo lianna allah olw'ensonga allah amarahu an yaktuba ma huwa kainun ila yaumi alqiyama allah yalagira ekkalaamu ewandiike buli kyonna ekinaabeerawo mpaka qiyama lweriyimirirawo wa anta minhum nga naawe gw'omu ku byo bino biweweeza omuntu n'afuna ku mirembe n'ataggwaamu n'ebyo ebimutuukako singa mbadde wa byabufuzi nanyumirwa nnyo okwogera ku by'obufuzi nandibagambye ti abamenyeka ne byemumenyeka nabyo bijja kuggwa kati siba na stress kijja kuggwa oba oyagala mulowooza bwe tukoma awo tuba tukoze bubi ekibuuzo kibadde ti ebyo ebituuka ku ggwe bivaawa bitandikirawo era bikomawa waliyo eddaala eryokusatu baliyita almashi'a baliyita allahu akbar almashi'a byonna biri bwe bityo okusinziira ku kwagala kwa allah byonna byolaba biri bwe bityo okusinziira ku kwagala kwani فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه ينبي الولوى وقال الله woli olwaleero sofa allah waayagala bibeere bwe bityo bw'oyagala nnyo embeera gy'olimu ey'obwavu ogiveemu naye bw'anaaba akyayagala bubeerewo bujja kubeerawo oyinza okuwasa omukyala oyinza okufumbirwa ngo wawasizza ng'oyagala mukaasi awo oyagala omwana wallahi nga temuliiko kizibu mwegatta bulungi ne bagenda bamukebera omutamu amagi mwegali naawe enkwaso mweziri buli kimu kitambula bulungi naye omwaka gumu gwakumi gwakusatu gwakuna omwana tanalabikako la yahduthu mu nsi muno temuliimu haraka temuliimu kwenyeenya wala sukunin wadde okutebenkera mu samawati sab'i wal ardin illa bimashi'ati llah oyinza okulaba akaana ng'okazadde nkabeera awo ne kamala emyaka 2 nga kaganya okutambula amagulu gakalina buli kimu kiramu naye kaganya okutambula olunaku allah lwasalawo nti lwe kanaatambula abazadde ebyo mwalibirabyo okalaba katambula
era kali kajja kutambula bakakebedde nga tekalina buzibu kajja kutambula bino byonna byemulaba byetumenyekera la hawla wala quwata illa billah Allah lwayagala ove mu mbeera gy'olimu yudabbir lak Allah akuteerawo n'otakkiriza Allah lwaggulawo Quraish Allah lwaggulawo omuntu akuyita mu kisaka kati jangu okola jangu solwo Allah akoze atya wama tashauna illa an yasha Allah twagala nnyo bannange buli muntu yenna gw'omulaba ayagala alina byayagala naye binaatuukirira bitya nga bwe twagala wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah lwanaayagala bwe bijja okuba ate bijja kuba mu ngeri gy'ayagala Muhammad osobola okwagala ekintu tuula hayati ko obulamu bwo bwonna n'otakirabako nga teyakkiriza seekoyinza okuzaala abaana Allah n'atakkiriza kuzaala mwana wa buwala ng'ate embeera evaamu ab'obulenzi bw'olina yevaamu n'ab'obuki n'ab'obuwala yuqaddar lak oyinza okuwangala ng'oyagala abaana ab'obulenzi ne bw'okola otya nga Allah tayagadde kuwa mwana wa bulenzi ono ngambye nti waliyo abaagala abalongo n'obazaala abaana naye ekigambo twins nga tekijja kuyita mu bulamu bwo twogere ki bannange tuleke ki lwaki tetusala puresha ku bitwagala musaleeko ku puresha wasalu llaha min fadlih obulungi bwe mwagala mubusabe Allah kuba buli mu mikono gye wasalu llaha min fadlih waliwo hadithi ensala puresha eyo yo yansala ombaka yagaa nti inna allaha yahmi abdahu almuminu dduniya wahuwa yuhibbu Allah akuuma ku muddu omusiraamu edduniya nga naye ajagala ng'ojagala naye Allah n'agikuumako nga si wakugikuwa yagaa nti kama yahmi ahadukum saqimahu min alma ng'omumukummwe bwakuuma omulwadde we ku kunywa okw'amazzi oba okw'ebintu ebigenda okumukosa Allah naye bwakuuma abakkiriza abamu n'amukuumako edduniya naye nga wahuwa yuhibbuhu naye ng'akikola atya gw'okyagala n'omenyeka n'okola buli kyonna ekivaamu abalala kibakola naye gwe Allah n'agaana ogita abalala bali n'agibateera nabo la hawla wala quwwata illa billah ne bwenkola ennyo si byakola nnyo bwe wammwe eri abeetika seminti ku mmotoka bebasinga okufuna etteeka ly'omu suratu al-Isra aya ey'okumin'omunaana nayo yeetaaga okwetegereza man kaana yuriidu al-aajilata mwen bonna mubyagala mwenna mubyagala naye Allah yatusunsulamu yagamba nti ajjalna lahu fiiha nange nja kubibawa etteeka lyetegereze ku nsonga ezi biri eziddiriraawo yagamba nti ma nasha almasii'a ma nasha kyenaabanjagadde mwenna mubyagala naye nja kubatuukiririzaamu byenaabanjagadde kitegeeza waggulu w'okwagala kwammwe ate waliwo okusunsula okuli waggulu nga kwo kwani ebituukirira
mwebyo bye mwagala mu nsi biriko akasunsula ak'okubiri ak'okwagala Allah biki byayagala ofunemu manasha mwenna mwagala waliwo akakunkuna ak'okubiri akasunsula ak'okubiri yaga nti liman nurid liman mwenna mwagala naye ate gwe naaba nnonzeemu mwenna mwagala naye gwe naaba nnonzeemu alondamu bulonzi mu mwenna abaagala emmotoka alondamu bulonzi nalondamu abaana abaleka nga temulina mmotoka mwenna abaagala ennyumba alondamu liman nurid alondamu mwenna abaagala obukulembeze liman nurid alondamu nze nina muganda wange simanyi oba akyabiddamu ebbanga lye lyakavuganya mu by'obukulembeze nga bwagwa buli mulundi mpaka lwe yavuddeyo nadda gy'alina okuba kuba alina profession gy'avaamu simanyi oba anaddayo maaso gye tulaga naye nze emirundi gye yakavuganya nga bwagwa buli akakene kagenderamu nakyo ginneewunyisa naye ate waliyo avaayo omulundi gumu tobirabangayo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله سبحانه وتعالى تقول okukkiriza okugira kwe oba olyawo n'atuwa ku bweweerero ku mbeera ze tuyitamu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته